Okuva Sheik yafa omwana wange yafuuka homeless kubanga kati ogoba otya waka omukazi n'omwana a minor child nebira ddala nga waliwo obutale bwenkanya nze njagala just bwenkanya eri omwana wange omwana afune a decent home yali yamuteeka mu international school nga yaganya international curriculum koze erimu practical ngasasula $10 million per term. Sheik olwafa kubanga nze nali mu ddwaliro ngenda okudda waka nga waka bali bawambiyewo. Balina ku bibatwala ebyali ewaka. Essaawa zino simanyi kuba asiriiyo. Nja kubulya what exactly happened. Naye kati munno omulaga nti munnange kino kinyiga. Nakugamba oba olaba nkuyisa bubi genda osabe divorce. Namenyekamu nengende ekibuli nenebuza nasanga Sheik Kibaate kozi yakulira ensonga z'abafu. Nemwebuuzaako divorce bagifuna batya. Nantekinga through emitendera gye bagifunamu. Nangamba njagala ompandiikira akapapula otekeko intention n'ensonga zo lwaki oyagala okusaba divorce. Mbani twakafuluma nkubira essimu. Nangamba omwami ngenda kwogera naye kanapapula tekakola. Njagala you go type a letter nambule ngeje bagiwandikamu nangamba ofune ba witnesses nga basajja babiri kati wamukubira essimu nti hajja abadde wano ninga simu mativu abadde abuuza divorce eno bagikola batya namugamba nti ensonga za Hajati ngenda kuzimaliriza kati Seeka Kibaate namugamba kale kati ankubira essimu angamba nti Sheik mukubidde ne munyonyola nti obadde wano naye nangamba nti ensonga zajja kuzimaliriza mutuufu kyasanyusa amatu gange nagamba nagoti excited saddayo kiva nti Seeka Kibaate akunyonyola nti kituufu Hajati yajja n'ensonga tezaakola ki tezaatambula eyo gundi nkadde video najifuna erina omukolo gwe yaliko mu busungu naye obusungu buno buli omu waafuna obusungu a reacting differently waliwo abakaaba waliwo abasirika waliwo abalina olulimi nga jja kukozesa olulimi nga mulwanyi wa ntalo to pull you down or okufuna ye okuyisawo kyabayagadde naye nina akatambi ate ke nakuweereza nga yabyejjusa